wa mu bondi kenyini nyini ya selecting abasinga batu selectingira nange nabadde ndiawo ya nange nabadde oliawo wange kiyasobole kyakoze kya selecting dana nakola ki nangamba alhamdulillah nabadde musanyufu okitegeera nadde sikola ki sirina so kati ona kutute mugundi ate yaba asuseewo nakuteeka mu bondi nakugamba weerondere okitegeera so kozesa chance yo kubanga ono yegga kyonna asobola okukikolera ali willing okuzimbira ali willing okwongera buli kimwe nemotoka twagiteekamu wadde 5 dira mu kutuuka wa iPhone 14 yagikugulidde already mulimu sente nga starters kyomuli yakikuwadde so ekutuukako Kampala sente zonzi banaye so kati omusajja oyo olowooza sente nozisuula maama nzisuula zo kati ate nazo tezikyalina mulamu zirindeko zo sizitegeera ojazitegeera ina simu obadde gye baŋŋamba ey'amaaso sente yakuteredde mu buli kika kya sente gy'omanyi pozi oŋŋamba eya iPhone 14 yaddala omanyi n'okwata ne video n'okwata kamera n'okwata biki tewetaaga camera you can capture anything everything ebeera clear nnyo tewetaaga camera so buli kimu aba amaze okikola ki so kati ekituufu kiri nti saawa esembayo ŋŋambaamuuko ŋŋende njogere naye awo tukikomekereze emmotoka ogiwangudde togiwangudde emmotoka ogitwala togitutte kigenze bulungi kigenze kitya oswadde toswadde nti ogenda kuswala nange sikwagaliza kuswala wali lwaki ye tajja ne mulaba anga tonnamulaba naye agala kumanya muntu nti tatutte enkucwa naye gwe omanyi empisa ze nnina munenze ndi mukazi mukaka kubanga olina empisa naye ng'owetanya amakoona munaye nze siyenda nze mba njagala omuntu mba njagala omu kyekindeetera ebbuba timba nebbuba nga pitirivu anti simumanyi kati ngere munyole byongambye genda omunyonyo nti ye mmoroka ngisiimye ebirabo byonna mbisiimye kati neetagalaba ku muntu nawe weteeke mu kifaananyi kyange ng'ozza abantu bakusanyukidde bangi abalala ne bajja ne boogera olabika bulungi olonyirira njaga kutwala wano osengejjemu nogana omuntu anti nga wenkugambe nti babadde bataano buli omu yayogedde ebigambo nga birungi badde bataano bana bataano awo sijjukira bulungi naye nga babadde boogera naye simanyi yabadde ate na kirowoozo kinene kisingako wano obudde bwe boogera tujja kutambuzaamu Rachel okimanyi nti n'emmotoka e Dubai egenda kuyita mu ngalo nga bwe kyali e Uganda walyaki wabaki ani akuloga ani akuliko ani akufuuyira emmindi nze ku mikisa gye nnina neeno neweegenda nfuna endala Namiiro yaman sakungulira Nyondo soke byebiki sakungulira Nyondo eno ey'abizigo ogenda ku ssomero watangulira ebizigo genda ku ssomero aya nfudde nze gwe nja kulya huku n'Ennyondo mugattireko leba Nyondo yavaawa mwana gwe sologano ogenda gwe ku ssomero gwe sigenda ku ssomero ongulira Nyondo ate ngenda kutwala ku poliisi bakuba emiggo ogenda osome Nyondo watujjiridde Nyondo oleese ebizigo Nyondo gwakola ensusu omwana wange naye yayagala kukola lususu mubadde ki musimanya kajjamu ebalabe simanya tekeerusa simanya kakoleka ku nakyo mubadde ki natukozesa Nyondo kuba ku noti 524 688 noti 778 Nyondo Glam omugagga omunene byandala owamanyi ekituufu kiri simawulire nnaku naye omukyala asanyuse musanyufu kimuli kimuwadde sente nzimuwadde baasa essimu ajagadde kwegamba musanyufu kigenze wala naye ekiri wali emmotoka alamuza emmotoka eyakabi taata BMW mpya eyakabitya jalonze BMW ali kati yo imotoka bikiwa wanga yenga awulira nga mutima we gwawulira gwa jalonze nga ye yajeronde twali agimulondedde ate nenja bajja tutawanya nti ate eno ate yayigize ye yajerondedde sagala atwekwase nenga tumalako kubanga ekituufu kiri nti takuŋŋambye omanyi njagala amazima nze nkutwalaga mwannyinaze taano wange fesi nza kulyamu ki lwekyo omukwano gwange mukyala munnange nange mwagaliza kisinga
naye kimbadde nsaba kigwe bulungi naye nga ye takoze eki takwogeddeeko nti oba yayogeddeko naawe nti oba yoono nti oba yooli kayoza ku kyewaŋŋambye nti otya nti oba oli awo alina abangi abalwadde abamaze omupasula kigenda kuteekawa baserebo bamanyi kasa baserebo bamanyi naye sikitya kozi ffe tuli basajja tuyita oli wiringira okusasula emmotoka ogabi wabanga awulira nga yejja ayagala nga yagyerondedde ndi wiringi ogisasula naye kati bwagamba nti nga emmotoka agyagala buli sente azaagala buli kimu akyagala naye nga gwe omutagwagala alina gwayagala omulala emmotoka osigala ogisasula ng'ate alina gwayagala omulala ate oyinza ogamba waye after all sente zange nazikola dda nzina akamotoka tekanki kakola ki kyekanzijako alina okuba nga naye anjagala bw'aba nga manyi tanjagala ebyaffe nga abireka nga ne basa agireka nesimu nga agireka nemmotoka agireka wano ate katuba tugitikka kati tebagambye nti byampaka tebijja kuba byampaka wabanga awulira nga tagize nga manyi tanjagala ng'ebyanga abireka wano nze situkayana katugendeyo ku mmotoka tusekane omugagga ogisasule oba ogenda kusooka kwogera naye sooka oyogere naye mukkiriziganye emmotoka ogisasule nagambye ffe eno tugaba amamotoka singa tubadde Uganda lyali badde ettaka so kati kitegeeza olulimi lwa mmotoka terwendimu onywedde tugendeyo tukalabe nsawo naye kati gwe sawa kubuuza bya nsawo redde nkumanyi so ndoza tugende osooka omulabe ogenda kusobola kulaba mmotoka kukusobola kwogera na muwala muleseeyo mu mmotoka already tulaba akamotoka naye gyali already oba tugende naye tugende oyogere already muleseeyo munda mu mmotoka katugende wanandabako tazalawo era anagira naye goyisibwamu amaaso naawe tugire obanga bwogambye oleka mpozi nga naye abalala oba omulala naye toli muntu wayisibwamu maaso toli muntu tugasobola agamba nti sindabika si ssente siki nze oli mwanyi nange nsobola okubulira ekituufu naye ne muwala alabika bulungi kikazi kirungi kyo ate kiri talented ate kirabika empisa mpozi maybe nga kibuuka okusiza ku kiri ekyaliwo maybe kinange simanyi twasetolinga nasobola osetolinga ali kali bakazi biki omukazi omuwa byayagala atugende kale kabowako owangudde nzikiriza ate nkoleki naye laba wefuukuse eno feeso gifudde abakungubazi leero rokola byoyagala netujja bwe tuti twetooloola tujja ku layini eyo tudde mabega bwe tuti netujja majji yakomekeredde aishoyo ngane uwomye chansi enjumya jonumiza mpuliranga nekyali togenda kumaliza buli kimu gwe omwana ku steering omulegera motoka muggo olose ogenda okwogeramu n'omugagga BMW mpyatuko soko tulekaawo kiba kisoboka ate kano kaki kano katusoke tumalirize ngenda kaggamba ogenda kanyinyonyola soko tulekaawo kyokozekaleze sikirojja mwandiba tomanyi kyempitamu banaye oba ntuleko wa kubanga njagala kusooka kubuulira Rachel Namiiro ekituufu omusajja ono kyali nzire mabega nanyonyola bulungi kanzire emabega Rachel omuggo gusingayo bunene Rachel ng'oggyeko omuggo naye ono ye Shimi Events wali omuwuliddeko muwulira mu Dubai soko otunula eno teweekweka naye nga sijja kulimba takumentioninzeeko kwe tubadde oli wange naye wange nange nzigusa kyange ekituufu mu buntu badde simanyi nti yeye Shimi ku bigambo bye twayogedde mwabaddemu emmotoka mwabaddemu ekisinga ku kino anti kati bino byemu byakunjagala nga boneesunga bulijjo njagala bwe bityo anti kati bino byemu ku surprise era nga kikusaanidde olw'ebulungi bwo ekitiibwa kyo n'erinnya lyo yali talented buli kimu kati bino babiyita nnyongereza
nyongereza kuye kunze kale senga tubadde Uganda antro baba kuwa naga senga bakuwa mayika naye kati tetulinayo mataka ago entuli eno holiday Uganda byonna oli bikola so Rachel ono ye Don Fowles gobadde owulira Shim Events gobadde owulira era yakaleeta wana abayimbi ababaddewo bano bakabako bakididi yateekamu esente empya n'enkadde naye nga tafuddeeyo nti oba agenda kufuna oba tagenda kufuna naye nga kyeyali afa kuleeta ku baana abo waneeno nakusanyusaako ffe okitegeera nakiteekamu sooka otunuleko eno maama teweekweka so n'ateekamu esente empya n'enkadde sente ze alina ng'omuntu siri mukusedyusinga nti ndi mukusedyusinga ekikulu kyabina zibeera mpisa naye nga muntu wampisa of course musiraamu akkirizibwa okukwasa omukazi asooka owokubiri okusatu owokuna ebisinga sibimanyi nnyo naye nga nzija muki musiraamu kasita abanga alina obuki obusobozi naye nga ono Shim Events promoter oba omukuba promoters abakyasinza amaanyi actually yakandika okutegeka ebivulu kubanga emirimu akola mingi naye nga alina amaanyi yasasamaza wano Dubai bagamba omusajja ono akikola atya nga yakatandika yete aba promoters wano abasinga babateekamu esente abamu baorganizinga bwoganizinze naye yateekamu okuva ku nnusu esooka mpaka kwesembayo ate buli muntu n'agenda nga ali clear fe abakubanga obulango buli kimu oba afuna mmeka oba tiyafuna mmeka ffe tetwamanya kubanga ffena yatusasula buli muntu yamusasula abambi baddayo basanyufu bali bateneza Shim Events so ye promoter waneeno akyasinze okwagaliza akyasinze okusupportinga ba promoters banne promoter aleta omuyimbi n'asiima n'amusasula wawulirako essage yonna nti oli agaana okuyimba kino kyaganye kiri kyaganye yakwata ssente nga bwe zaali bonna n'abawa kubanga yetagala kumanya sente ze yazikola ki yazikola ebbanga lyabadde wana service sente ze alina sente ze alina ebintu bye ye ng'omuntu kyafa kintu kimu oli wannamaddala oli w'amazima oli mutuufu ku bulungi bw'oliko nga bw'ofaanana wa bigambo bitonotono ojja mwogerera nga bw'ofaanana ettutumu ly'olina Rachel toli mufumbo toyina musajja kubanga osobola okukkiriza ebintu bino nti ampadde emmotoka esimu yiri iPhone 14 agimpadde mulimu essente byonna abimpadde emmotoka yagenda okugitransportinga paka Uganda n'ogamba owaayi kanzikirize mwagala olw'ekintu ekyo naye nga oli alaali Nyondo onkubya omuggo omunene nnyo ogusinga okuba omunene nengenda kukkiriza bwe nti omwami ono mbadde muwulira nayogerako naye era ndowooza munaku nga 2 nga nakatuuka oba yanfuwa ne ssente nnyingi nnyo ku show eyawana e Dubai nebikomaawo okitegeera kati enkeera natutwala ku lanchi ne be nali nabo ne tulya ne tunyumyamu awo naye nga bye tunyumya si byamaanyi nnyo ebiti tetuganye Shim asobola okuba nga ye feelings ze zibadde waggulu nnyo okulaba ku muntu bulijjo gw'ayagala mu birooto bye ankyogere bwe ntyo naye kati nga nze Rachel Namiiro nina bannange nzonzise tubulire bona twagala oba totwagale bonna twagala twale ssente twale essimu n'emmotoka oba totwagala tubulire mufumbo kuba siina mpeta era neroza naye andaba sifumbirwangako siri mufumbo sizaalangako siri mufumbo naye ebintu by'omukwano bino badde nabiteekako ebbali ku lw'embeera gye nayitamu emabega ekirala sinti tetuganye ndaba ebyobugagga biyitirivu nnyo bino mbirabye bingi binene birungi byamaanyi ate nga kyakwongera ono ssente zimuyitaba nze mumanyi akyanyongera kiri gy'oli okusalawo manye omukisa gujja bagamba chance comes once Shimi lwaki tokoze ebintu bino nga tebiri mu kamera anti by the way lwaki omukolo gw'okwanjula oba embaga bateekawo kamera nosooka lwali badde bazikola nga zankukutu naye bino bibanga bujulizi ebimu ku bujulizi nti byaddala omuntu oyo wange era obanga kana akamotoka gwe koosiimye n'omutima gwo
sinze njikulondedde nga bubanga gwe agyerondedde era ne Uganda egenda kutuuka nga ggwe ekitiibwa kyenkulabamu obulungi bwo eddoboozi lyo biki ndoza ne number plate ne talent gyoyina ndi mabayimbi mwabamanya emmotoka muvuga ziriko mu mannya gammwe atavuga etalina linnya lye ndoza tebamuwa parking ku Serena erinnya era tujja teekako linnya lye wanaabanga asiimye naye atuyimbiremu oba kati ntedeke abadde mukwano gwange leka nozala fuuka muula tuyimbiremu akayimba kano kyanyongera Wampaka chamu running crazy lirona kunyongera kwagala nnyo kwata bote no figayo yenze nkugambye nga soda sanu kolacho leta ojuulira mwana wa tata omuntu batula actually owo ina kumukwata mu bukwasi na kumwogera kubanga omwana ali so much talented alika tuwe bamwongera yeye nyini nedda okutambuza ekintu kubanga Namiiro twagala okumulaba nga ali kuba bakyala baso actually wali mu bakyala 10 ne tumwagala wano mu basatu awo mu 10 mwali ne tumwagala mu basatu abasooka awo abatano lwaki abya namba 6 andirabe nabe neche bifuga ziba sente ekibifuga ziba sente ate sente gye mikwano gye twasigaza abalala twagoba osobola okumpa obudde nenerowooza nga newe mba nzize Kampala nerowooza ng'ogenda emmotoka yaffe mukama nsonyiwe okuba nsabuka nnyo mulaba abagagga bangi mulaba abalina sente ne Uganda gye bali bayirawe abazina sosobola kulinda atukutule eyaffe biggwera wano ebyafe bigwana nange no nyina omudidi wagwenda okusasulwa otakikutula nange sifuna obyogere mu kamera akamotoka kigenda kulaga toyina muntu akamotoka obake kali kusoseeyo kuba na muntu Nyondo si kuba na muntu sobola okuba nga sina muntu naye ndabanga ekinene nnyo kinguddeko era tekyawukanye na kiri lwakuba nti ekyawukanye nti wano omuntu mulabako okitegeera ndabira nga era nakyo kinene simanyi kyakuddamu ngenda kugamba bwenti muhameshimi bannaye simanyi mpaamu akadde muno nkyalimu ku Dubai nkyalimu sigenda nkya andi kati olaba bagamba omulalu wakuweera kati akakadde kano wooze naffe otukola ki otukulina okitegeera nze mukunyode lwaki oze nkwagaliza kisinga okakiwele siganye ngenda kusasulwa oyinza okuloza ati maybe nsenda nange ntwala akasente kange bikitwala tugende kisiganye naye omuntu aviirayo n'asalawo nakula mu bondi nabanga bwe nakugambye ffe batulondera bulondezi ne batuleetera okitegeera whereby nti si buli muntu akikola of course naffe abaffe bakolamu naye omuntu akuleetera nakugamba nti kati tutute mu bondi weeronderemu wali okirabyeko ku bakazi bameka Uganda kimbuulire okujjako kubanga wanazi obunazi wa Lweza okujjako kubanga oliko ebikutambulyako Rachel otambula ogamenti aleso kompemu obuda abasajja bawo obuda bennaku zino omuziya kwala ekintu kifaanaganako bwekiti omuwa obudde omuwa bwaki oba mutwala labayo Nyondo kino tekitegeeza nti newankubadde omuntu akuwadde ebyobugagga biyitirivu nnyo mbogende ng'ogwirana sigambye nti nno oba nkyo nkireeta mu bubi nange kenyisa akunyiiga sikirese mu bubi ama sikirese mu bubi naye omuntu yenna alina okwetegeka nze bigambo byewangamba tebyammatiza nnyo kutuuka ku kino nti binene kino kyakumatiza wano aba akumatiza ate abasajja abalina sente za twana bigambo bingi obulanga ebigambo bye bitono ndiwo okumwogerera aba abadde ayagala okubimpa lwaki antadde mu kamera era byakakwagala kundabisa nedda si kwagala kulabisa lwekyo okusinza ku kyaliwo naye agala akonfaminga akakase ddala ono omuwala ali kwala ali kubanga ogenda wabeera mu nkukutu ojja bikkiriza otwala omanyi kibaita okuula abakazi nga bakuula omukuulira eyo munzikiza ne kati wano obafunamu akafansonyi omuzeyi anatwala ebintu byensi yakola ki yalaba omwegaanirawa ate biri mukuula lwekyo kati kankubuulire Nyondo ne mwami Shimi wano wetutuuse olabawo tolaba nti mmotoka njituddemu njagala okukamala buli kirungi nkyagala naye oba tompadde kadde nze kwerowooza ngenda gikulekera emmotoka ngenda gikulekera ne sente buli kyakumakya nesimu n'ebimuli buli kimu ogenda kukireka bireka ebimuli ngenda bireka ebimuli ngenda bireka n'emmotoka ngenda gireka njagala tubere baasa yo nkyaginywezezza yange
Basa yange temba ku luse. Eyo nkyayogera naawe ngenda kujja tugenda kukyogera tukikutula ekyo kuba nange nyina okola ogwange okukola ki okuguggusa naye kiriwa kiti Namiiro tukole bwe tuti okitegeera bw'obanga boto bw'ogambye nti weetagamu akadde kituufu weetagamu akaki kadde tekirina buzibu naye kale kiriwo ekiti nti byonna ogenda kusooka obireke mu kubireka then ogende weerowooza onabanga weerowoozezza then okomewo gye tuli tukikutule ate lwaki obitwalanga emmotoka kangikulekere mu mutima mulungi nzikirizaako kolero njogeradde ebigambo nina bitono njagadde nsooke ngonza obulamu bwo nkuwadde akamotoka kano gwakerondedde okusasula kwange era ina ensonga lwaki ziriwo nnyingi bwe ziti osazeewo olonda eno ate nga ne steeringi ekufevalinga nti mwe abayimbi manyi muyimba nsi yonna nti ogenda kavuga ova e Kampala oyingire buyingizi e Rwanda ova e Rwanda oyingire buyingizi Kongwe batyo bwonna wonna woogenda eba eyingira buyingizi yo kati eno bagita cross country buli wamu teboola gwe oluyingire Uganda oyita mbuyise wa Rwanda nti wa ina ensonga njagadde ngonza obulamu bwo mmanyi abaana abaliko musimu mukwateze maaso 5 maaso ameka 6 bena ngonza ku bulamu bwo nze bakwata maaso 13 14 ya maaso 4 nga ngonza bulamu bwo nawe kijini nyini otuula n'olowooza singa mbadde sikwagala naali bikoze ebyo anti siganye bino bikoze n'omukwano mungi gw'olina era onjagala nnyo njagaliza naye obuzibu nange wembusanga waawano kwegamba nze nga Rachel Namiiro siina right erowooza kituufu olina right erowooza naye nga ndowooza ebintu ebisinga byonna actually oli mukwano gwange nange nkimanyi nange ndi ku mulimu gwange bw'obanga omuntu omuganya kale omuntu wogamba nti ogenda kwerowooza osooka ndooza byanoosukano biteekaawo n'okola ki ne weerowooza so shimi tugenda nkumanyi gwe oli muntu atati aloosi atakola ki twala tugende ebisigadde byonna tujja kubimaliriza katumwemu kale akadde yeerowooza si bwe kiri anti nawe oba oyagala speed obanga agamba nti yadde bino obimpa naye kalinga katego mwanyine yaffe gwoteesa otya tugende nabyo ekiriwo nti Namiiro walinnya ennyonyi n'agenda e Uganda nedda essimu eri omwo esente eziri omwo kwe kuli esente kati nedda azimpadde tetuganye naye empapula kale kati kino kirese tetuganye njagala nnyo kale njagala emmotoka Nyondo Nyo. Anti kati Rachel kiriwo ekiti nze just naze kukola bukozi ng'omuntu naye buno talina shimi buno talina nedda leka shimi siye muntu ali awo mbona agenda kuddaawo mbona ataka nile simanya gundi eyo bino byasobola okubireka siganyira kyo kimanyi kibadde kina kye kimusazeemuuko naye nga njala just kwogeramuuko naawe Namiiro at least esaawa esembayo kubanga mulimu ebintu ebimu sometimes nga abakazi twettira feka na feka chance na chance musajja omujjawo agamba nti ngenda kuwulira kyonna kiri kati Namiiro sokoleke no nida simpisa mbi kale nze just nazekola mulimu gwange kitegeera kyekituufu n'esoko emireka naye bbaasa sigita no esi ensonga enkulu ey'ebbaasa naye sokoleke so ekimuli kyongo kireseeyo kale ebirimu kyo siganye bbaasa terina buzibu naye kati nze nga nze nange mbakola mulimu gwange kitegeera so kaleke Rachel nenda akiriwo kiti simu bitu bamuyaye naye kati nganze kati Rachel tosobola gana muntu ze kiri nagana mulamu bwange omuntu oba oganya omuntu n'ebintu bibikole ki bireka tono oberanga mu byoberanga akudde twala ku poliisi anti kati wogenda nabyo kumpaka nedda abadagigulidde anti singa oba okkiriza ekyo ekiteeseddwa Rachel lwaki nedda kiriwo ekiti nze bampadde omulimu mmanyi ekyokola okitegeera bampadde omulimu mmanyi ekyokola kati oba oyagala obudde
iPhone soko ogireke, sente soko ozireke, byonna soko obireke, ofune obudde bwo. Kitegeeza ogenda bino ebintu. Obeera okudde. Wegenda ne bino. Kigenda kundeetera okwongera okulowooza ku kintu ekyo. Lwaki tobirese bino nobirowoozaako omulundi gumu? Nze nange nkola mulimu gwange. Sinze abirese. Sinze bino sinze abirese. Olaba kati nga tuli mu mazima. Oli mwana muwala. Ensonga eziriwo ziraba gwokola ki? Opapa misinde bakuwamu obudde n'oguminkiriza. Chance Namiiro. Ebyatuka oli wabiraba. Tetuganye. Naye omuntu owuwa abawuwo. Era singa yenyini naye mu mutima gwe agamba nti njagala Namiiro atwale yandigambye kale twala ebyo. Kati genda nga olowooza ku mmotoka. Olomba nzibye nnyo mugagga bamubba buno bwa iPhone. Naye omanyi sente ziri muno olwekyo. Nzimanye zirimu wazindaze muri bando. Nda. Mitwalo 2 ejaddira mu ogimanyi sente meka Uganda? Simanyi milioni meka. 2. Ozita sente ntono. Teziba ntono. Era mbako n'entandikwa mbako era ninza okuba pulaani. Naye ulira. Ali katugana sereza musajja teri musajja ne wasede nga tono nyongo badde omugamye nindamu ko hano tambula ne sereze. Watasola kukiraga kubanga he has man abayino kuma ekitibwa kyengo omuntu. Ne katinze we nabanzi kulekedde kitegeeza nze banyina amja kubanga nza ateseza nawe tuli sente z'omusajja okitegeera kati sola kubikulekera kye kituufu. Katola byonna. Nzikola njagala nnyo sente, njagala nnyo essimu, njagala nnyo kale bintu bino, njagala okubeera mu bulamu obulungi. Naye sigenda ate tisaaka kunvuga speed. Sigenda kubeera ku speed. Emmotoka yammwe mugisigaze, sente zammwe muzisigaze. N'essimu mugimpe. Olaba kati bino ebintu olabira ddala nga kale akasimu kiggwa kale kampe kajemo kampe kale gire emitwalo yaddiramu ebiro manyi mitwalo 2 ewaffe temuli nnyo kyamaanyi tuzikozesa nezigwako bukadde 2 emitwalo 2 ejja wano ejaddiramu kyesaagala kubaganiramu kikino duli kyankozesa ensobi sikyagala kukola nsobi naddala nga toli ready Rachel sajja wanabo tusokubeera ready ndi mukwano gwo ni namba yange nyine namba yo tujja sena nga tucommunicating kati dakola boti Namiiro so Namiiro no munange kola byoyagala mutima gungeleyo. Shimi events nedda omwala agenze naye agenze ne basa ekiriwo kiri nti agenze ne basa alindako anti kati ndoza tamanyi nti neno gundi tamanyi nti neno ki tamanyi nti neno Dubai tugende ku Mrakbat yaze kuyimba yaze kola ki agenze nabyo tuna footage buli wamu buli kimu kyonna tugende Dubai tugende ku gundi ku Mrakbat police kaligoba tasola kumulaga gana bintu ebyo byonna agenze nabyaganya okuva alute simu alute gunagambo yaja kwa kitegeeza muyaya ebyo byagwawo kululi eri sazo okuba se muntu wa mulamwa naye kana ono musajja olwo badde bagambye ogenda okugira emmotoka agenda kugisasula so mbale nteso bambi omuyaka sente tumujjemu aleme okutwala bubi bambi okagula ko tulina okagula ko era kagenda waka naye tugende ku Mrakbat police twale biri mingi iPhone 14 yes mchala munage sigenye na hata akozemu obuyaye iPhone 14 sikyamaanyi 15 anti kati yes siganye naye ate emitwalo 2 abakozemu obuyaye nedda sikulabisa asikulabisa abakozemu obuyaye tugende ku Mrakbat police wala ize sala bintu bya kiyaye just kyobomanya sala bintu bya kiyaye nedda mkwano yuli lengera maviri yuli eri lengera maviri bawatambula ozamanyo batuli Kampala mulabe
Natulaba ali ku Nyondo Media webale kwekumira ku mukutu mwena aba subscribinga mwebale ku subscribinga temweyabira kwata kade abahana ba ku subscribinga musubscribinge so story ya Rachel Namiiro mwagira bajyatandikira nenga onakola olwaleero GICC jakijana yakubidde Don Fawze simu nange Don yakantegeeza yamukubidde simu ngaagala bogere ku nsonga z'okujja Namiiro mukomera kuba GICC yaita Rachel Namiiro so yakiwuliddeko nga bamukubidde simu kuva ku poliisi nti waliwo omuntu yajja under your company ali waneeno alangibwa lwakino so jakijana yadde alina okukwata obuvunaanyizibwa okubira Don Fawze kati gwe tuzza okusisinkana Don Fawze tugenda tusinkana jakijana then tulabe kigenda kugwa kitya sente z'omutajja akyazirina esimu mweri akyagirina awo tulaba namusonyiwa oba tagenda musonyiwa Rachel banamuta oba tebagenda kumuta so genda naffe tulabe ekigenda maaso kuba naffe tetumanyi kituufu Nyondo Media Nyondo Rozet Wizard leero yali ku kamera Hello Jackie Jana Wanje ono Don Shimi Events Yes Don kati nga wentu wangamye nzije nkusangewo nga sikulabawo ndi wano ku police ndi wano mabega wa police wano ku hotel ya Suprise waliwo ne parking yawo parking waliwo ne parking oli ku side ya main entrance oba Mumbirizi ku main entrance ya Bristol parking okay naye Nyaga tuyiteko mbwangu kubanga kikole mbwangu bwe kyalo kwaninako wembadde ndaga ate. Olwadde wendi naye ntusewo nga sikulaba onenzamu nenkola karawundi ak'okubiri. Nfuluma wabweru kubanga obudde bwo sirina nkubuulira mazima. Nkale kanzijaawo. Dakiika 5 tugire kwa mpitamu. Nkale nnyo. So, kati Don tugende fenna. Nyawe fenna. Anti buli kimu kugwerawo naye ensonga enkulu kiri bwe kiti alina kusooka kola ki? Kuza ssente byonna abiza simu. Ssente byonna bidda oba nga bidda proportion ya temunaabe banyo ogwange. Jackie Jebale. Anje? Mwale tukuba. Tutya? Ene sigenda kwogera. Bino bintu nayogedde naawe ne mmanya tugenda kubisotinga ffenna. Bino biba byakulabisa bulabisi nawadde. Teri kitaggwa. Mawulire siraba waki oba obaleeta. Rozet oli muwala wange naye kino kiveemu mukwano. Si mu bubi nja kwogera naawe naye nga no. Nani kati tuze Don yangambye Fawzi kuba buli kyonna kyatandikira mu mawulire nga byonna byatambula ensi yabirabye then anti kati mwasalawo kolera ebintu mawulire nga temuŋŋambyeko oba okitegeera Don teyankubirako kuŋŋamba nti bundange oleese omuyimbi
mwetaaga oba mumpeemu otegeera kale ate we batuuka ku mbeera embi nga nze nina ate okusafaringa ate ne bandeetera amawulire gweoba olaba kiba kijja kiba tekijja tekibeera professional ebintu ebyange obimanya engeri gye mbikola. This is unprofessionalism. Saagala ojja kunsonyiwa jjaki okusaba kijjeemu amawulire naawe tusooke tukole ebirala. Ayi nina ensonga lwaki kubanga mu kutandika nayagala ebintu bino tubikole nga biri kyogamba amawulire gagenda kuyingira mu polisi tugenda paka waliko openi ensonga lwaki nakubirwa amawulire ogamba bugambi nti oyagala kukola amawulire muganda wange naye kati tugendagenda nabo munda era twayogedde ne tukkiriziganya nti tumalize ekintu kino ekyetaagisa nkikole njagadde omwana atambule anti nga we yakwata sente zange nadduka nazo mu mawulire era obazimpa era azimpa mawulire nze nali nze nali nina ebintu ebyo so yabinsikako obusisi nga wekyali natambula nadduka nange bakulyoka ate wasanga tamanyi wasanga tuli Dubai naye nze kankubula ebyo mubikolanga e Uganda ebintu byakidaawa. Anyway Rozet tujjako kamera twogere tumalize nkwegayikikolereko obanga nfunye ebyange nze sirina buzibu naye mala bifuna ebaasa tugenda gikuwagina webamukwatira tegina yagirina yali nayo webamukwatira tegina waba bamukutagina definitely jeri police kati kyogamba tugendagenda ne Rozet munda nze tewali buzibu kyenjagala anti kati nzobera ondabisa bulabisi mwebe mwakola saaliyo gwokubira omwana saaliyo mwamujja mu hoteri nga simanyi nakumanya twamuwa mwalimu miliyoni 2 emitwalo 2 egyaddiramu just mwalimu n'akasimu emmotoka tewali buzibu ye yasigalawo yagiyigaana naye ekyo ekikulu kya ssente yagitwala emmotoka yo emmotoka weeriyo sente yagenda nazo yinza n'okuweesa penalty ojja otya omuyimbi wange mu hoteri nga sikimanyi nako kyo kimanyikiddwa kuba ffe tubenga ffe tuli basajja ali mu contract yange nze namuleeta akya wamwereetera Dubai mwagala nnyo ebiwedde mwana oli kyali wange naye ekintu wandikisize makuba amatuufu but anyway tusooke tugjewo egundi gwendabisa z'oyagadde saagala kwerabisa ebyaddala saagala tusooke tubijemanyi ojja kunyiigira ongambe nti nkulabisizza amawulire neegana bagavuddewo naate nkyo ojja kunjagala sisobola kwagala ng'ajja omwana wange mu hoteri ne mumuzanyisa ebyekisiru era sente yo yali kati okumuwa sente ekyo gwowo miliyoni 2 ng'osubira yali asobola zikulekera fala anti agenda zisasama siwe kiri olaba nange alina ku ssente ensobola ozikaba miliyoni 2 ag'obwereere zimpa sirina buzibu omwana w'omusigaze nandijjakeno Dubai singa ali Uganda yalibuze naye Dubai anti nange oyo omwana yakamala mu Dubai nakumeka bwe mulundi gwe okusoose kujja mu Dubai kyoba olabanga nayagala ebintu mbikolere mu Shimi yankubira essimu nangamba Jackie Rachel munamwegomba okuva edda engeri gye wamuleese munange tusinkana oba kitegeera twandikikoze in a mature way in a professional way nawe era walisanyuse okulaba nga ajja yeevuga era walisanyuse nga ajja yeevuga ne muluka ogiraba agirese ati bali omanyi nti oba akwagala Rachel alina omusajja ne watanjagala fe tufuwa ssente ate kati ki oli asobola omukyawa nayagala anti kati yamuganye yaganya tulwa kisente abeera aswana essimu ng'agambye ku polisi ojja kukuula kitwale nti yakukuula kyaggwa anyway saagala kunyiiza naye nze kinyiziza gwe kuleeta bano bannamawulire tabeetagisa mwana Nyondo waliwo ebintu byotalina kukwata mwana wattu ebintu nga bino bikulabisa naawe mulabisa omuyimbi mulabisa promoter yamuleeta nawe yennyini Shimi weerabisa nawe wennyini Nyondo abiteekayo ani fe tuli ba big spender abatalabisizza fe ojja n'ospending oba tolabisizza kale kyotegeeza enkwata akamotoka nenkawa muwala wa gundi wenkwata akamotoka nenkawa muwala wa Jaisi Simba mulabisiza nenyongerako n'essene nenkolako na biki ati kati yali wadagala yeye yalabisa omaye kikumi kyeyatwala Jackie tuli mu interview oba si mu interview naye nsaba busabye sheno temugiteekayo mukutte ekimala tukikatinge off Shimi nkwegayiridde muganda wange oli muganda wange oli muganda wange oleeta abayimbi ndeeta abayimbi tukola almost emirimu gyegimu siwe kiri Shimi nze ndudde mu industry y'abayimbi si Dubai wokawuka wabula ne Uganda nga mbakolamu manya abayimbi naye ekintu ekyo kiba kiguddewo kale tukitwala ekyali kibi
siwe kiri tukimalirize omwana nsobola omusindika kubanga kati olaba ekintu kino kye tuliko saawa eno kye mutadde mu mawulire simanyi oba n'ebyo mwamukwatiramu amukwata era mu mawulire mugenda kubisa kampani yange mukubisa kampani yange muleka abeereyo ali gyayisisa ebiyingiriramu wa ate se yaleeta Namiiro saawa eno we yabadde munda bakubidde ate kati siyo mpozi nga baluke balubaddemu babiri siyo yabugambye tudduka n'essedde buuza shimi wankubidde ku simu sinze yakubidde anige wankubidde nga ate era nagenza okukubira nga poliisi enkubidde ne ngamba you have someone under your company here eyagira mu company yo ali ku visa ali under custody theft kati oba oyagala nze mbeera nkiviiramuwa muwulire nze mba nkiviiramuwa she's under my company kebe tiketi eyamuleeta yange kebe tiketi emuzzaayo yange kebe visa gyalina yange license zatambuliddeko wano zonna zange ziri under JICC kati how do I explain that Tukwana abantu oluusi sometimes tubale tumanyi waje bava ko omuntu tumusanga busanzi n'omukwano n'omujamu nze sina buzibu nze sina buzibu mwe tugenda nanza oba gwazirina bw'obanga gwazirina anti nze mumanyi ne muwala wa mwate nze mbeera naye muwala ogwo amono yamanyi ne muwala we nze bakwala sinza ne bazimpa n'essimu yange emmoroka njirina sina kyenjagaza muwala omuwala tujja kufuna abalabana tulina ababanje eno gye bali ne Uganda gye bali kati kyagana ku Swadiro sala tumalireyo obudde jake yali tuveyo nga tukanye nti tutampadde tewali buzibu tula mmoroka tugende esente zaalimu gyere emitwalo ebiri egyaddiramu iPhone 14 jake ogenda kungoberera tosobola kuleka Namiiro ku poliisi anaddayo otyo sala tukayane nga tuuse ku poliisi wamma mwe muba musobola ogenda ku poliisi mukwatire ebifuteegi byammwe nga bwe mubyagala muje mutugoberere naye babakwata temuneesibaako tugano mukamanyi tugende jaki kolere gangoberere gwe nze ngoberera gwe nze nkugoberere vuga emmotoka yo nze nkugoberere wankubiddeko ku simu n'ongamba nsibisiza muwala wo ebijjemukola byakida kati Don Fowles kituufu omukazi kyayogedde kati mwe mugende naye manyi tugenda okukola ffe tugenda kubanga tubagirako emabega mu mmotoka naye nga tugenda kuba tukwasa simu kuba kyo kituufu okujja ne kamera ku poliisi wali ate ne Jack Jana naye kenyini mupangulukufu ndowooza omulaba asobola otuwaayo n'agamba baabo bajja bakola ki bakwaye ntugenda muki misango ate emirala wali tebakkirizawo kamera so tugenda kukwata simu mpola mpola buli kintu nga tukifuna ngamba kiba kisingako nga bakwasa magezi anti kasabirira twakwasa magezi tetugagana kamera tewali buzibu kiba kiggwa si kyekyo kiba kiggwa kale nendoza mugenda kugenda tugaba tubavaako emabega yuli mabega already waali tugabavaako emabega mpola mpola
kati doni wange kiwedde kitya tokomyewo na baasa omukazi omaze gamuleka bwoti okuba nga bwenakugambye ffe fute gina tumukutte tugenze n'essimu yaffe just nga bwomanyi omanyi nejjakijana naye simmere twadde kwebereramu atukutte twadde wali mabega wa motoka wiki akwatisiza anti akwatisiza simu ina ku footage kwali ku simu kwatisiza simu twadde wali bwenagenda buli kimu akikwata post gwe tafunye yeyo munda ate tokomyewo na gundi na baasa ate yo katogireseewo no baasa by the way nsoko katonda mbebaza mwebale kujja olw'ensonga obadde mubalaba taba kujja temuba kujja na kamera ayitajja kuzimpa adajja kumalawo naye kati kemuze banaja byegana ate footage na tumene yaddukiddewo kale abo muyimbi wakolako oba emitwe nanga alinganga bakutegerera olina muteeka mugundi olina mukola kimuteeka mawulire awabikuwa awatya afuna kubanga ejamanyi nti kale munene erinnya liye biki omuyimbi biki abadde awagabanga omulabisiza polisi badde yabimugyeko kati yegambawo byo birabyeko ati kati polisi yano gimanyi tebasobolera bikuwera basooka bikebera biki we batyo naawe naye kati awo simuyinaako buzibu sente tebazimpadde bandi kati babinjako ne babisiiringa kati bagambye enkya ku makya sawa banya saide wabiti bebamanyize bya polisi kase kirungi nti babindaza bize ne babindaga kibanga babizibiti nanga babegera ku mihandingo ovenchanzira yombi none kati bati bamutaddeko musango kati nze mwenzeyo ne tubisolovinga obaganya baba mutekako omusango uliza utafuluma oba okola biki naye kati sente zange waba zimpadde ekirungi emmoroka simuyinaako kati buzibu mu bufunze simuyinaako buzibu naye nga bebereremu bakali boye balaba sente oluusi baba balowooza nti oba wafuna sente nsaba bagimaze kyadduse biki wa bino bitemuli naye ngera nawe oba olina okubeeramu naye mbasiwakkiriza zigende zityo naye abakazi abasinga babadde ku saidi ya mukazi babadde agamba nange newabeera nze temanazo nange ati kati mukusooka namugamba sebo muno mulimu emitwalo egyo ebiri koye kati emitwalo abiri ngaagazaaki nera iphone nemuga mukwano si mitwalo abiri wabula miliyoni amakumi ameka namugamba ekintu ekyo yali amanyiza Uganda emigga ebiri yali amanyi agamba otye muzeeyi nja kujjayo taata kati yali amanyi nti mitwalo abiri ag'Uganda nayagala kujja mu ssimu ate nga yali nessimu ate era ngitaddemu kati ayagala gye mu ssimu kati yawulira nti mitwalo ebiri wera bukadde 20 ez'Uganda n'afuuka ekitale ffe tulina twebeereramu ate nosigana singa kale byonna singa yabitwala n'emmotoka naye ate yayagala atalaga ennyonyo nti yasinga kutegeerako ssente osegeera ate yayagala nnyo ssente tugaanye naffe tuzaye naffe zitumenya otukola zitumenya nga tuzikola kyemulabanga era oba ozirwanirira nga omanyi nti eyiza okomawo baki naye nga kati bwenkwataganawo ne GICC egenda komawo olowooza munaddamu okuba omukwano munakwatagana munyiiva ale kati nedda GICC kati katwale nti maama wazaala abaana ne bagira ne bawakula entalo z'abalenzi ku kyalo era abalina obigumira akyalaba nnyo tannaba ate bagenda GICC bebayimba be baana baleeta abo nga buli kanaku n'omwezi ejja era jaleeta so era jatuleetera ffe tuliwo ku spending ate oyo mumanyi tuyinza n'okubanga twogera nga n'enkyalina tiiza gyagenda okuta oyo mumanyi ffe wetulinzi nga ffe tubirinda ate ffe tuli ffe sente zaffe tuzirina Nyondo teziggwawo ffe sente zaffe tuzirina naawe gwe muleke yalo atuleetera tuteremu capital ffe tulindira hano ku kitebe nedda nze nzimanyi Dubai Police tebaera bajja kugenda nkya nga tebatoddeeko yadde olwataano nga bwe ziri tuzongereyo ziwere tulindaye kale asobola nakufuna ebintu byo kati simuyinaako buzibu bwonna atambula emirembe mukazi wattu naye nga kyadde kigudde mu bintu era abaala beebereremu adde agudde mu bintu nadde olaba omwana ayimba ekyo ye nga yalayika alina ekizibu
lwekyalabika aliko nkola nje bayita bugagga bunajja dda akyasoma mafia sayimba akayimba n'agamba ndi ajja n'ekigendererwa ekyokusomesa obugagga bunajja dda kati era ekyo nze mulaba ali mu nkola ya bugagga bulijja dda bugagga obwakati tabwagala alinde ali busungu ate kali ki nsonga zainze funye naye naye wapapa omuwa sente ati sazimuwa yanzijako gundi yaginsikako yengayo maye emintu misinde gye yatwala nedda saapapa samuwa sinze yazimuwa kugambye kiri bwe kiti nagirina baasa bwe nagirina mu kugimuwa byona ntogana zigamyali kuki kwalaali baasa agikutte mu kugikwala tutudde awo buli kimu wakirabanga bwe kyali kigenda mu maaso kati tugenze fulumi wabweru njimuggyeko njikola ki njikutte kati mu kumugamba nti mulimu emitwalo 2 ye n'agayita 2 ngeri iPhone 14 gyakola ki gyayagalamu ne mugamba mukwano gino si mitwalo 2 ge Uganda wabula bukadde ameka 2 awo yaviirako awo yatabukira n'agenda okulaba aginziseeko ekyalo Magame eno Dubai. Na bwaki mwero Dubai mnange. Eno Dubai eno si Uganda ajja biza. Ate nga agenda fuluma agenda kuyita. Ajja agenda kali simu inaako obuzibu. Nenga katulinde tunafuna wa. Kale bannaye byebyo bwe bityo bitambudde mwena batugoberedde. Bwe kityo kitambudde lwekyo Namiiro adda Uganda. Senta sesemye. Aze ne mikono gya mukama we yamuleta. Amanya demo. Nali nyenza lumu wagula ne mujja ku mukama we yamuleta ne simu zaayo n'awangango kati abayimbi tebaswe bakola n'asigalya ddala naye mukola akaluzinda yabaze yagadde akatono n'afiirwa ekinene yamukola akaluzinda yagenda kuyimba ate yaddayo obuya ndi aleka ti musawo abaffe naawe tetwagala kumanya naye nga bonna batugoberedde story eno tuba tulina okiguusa bannange surprise wet we yatambudde mwana bwatu bwaviiridde mugabwe gwasooka luli yateeba omuntu w'omukyamu emmotoka ne bagizaayo omuliri gw'ensimbi ne baguzaayo esonesa y'olwaleero kyo kimu bamukazi watu yabaaki byebyo naye nga ekirungi agenda kuddayo Uganda naye nga mbale kufollowinga story yonna mwebalire ddala ekyo nakyo bwe kitambudde bwe kityo tunabaddira olundi Nyondo Media Nyondo Rozet wiki ku camera ne Wizard of Love.